Bannayuganda abatulaba abalungi nabagenda nti Smart Studios twakyusizzaamu mu mutindo oluvannyuma lw'okukwata ebyuma byaffe ebikadde ne tubiwa aba scrap ne tugula ebyuma bipya byonna tukutuku nga bw'obiraba ne Smart Studios. Kati ssebo bwe tukuyita kusabula disiko tugisabula nga ya mulembe ate ffe tusinga okwagala ekintu ekisingira ddala mu byonna. Studios nnyingi weeziri zirabika matiribona naye nga bye zifulumya ne kati eno eyaffe ebadde byefulumya weewaawo naye nga omutindo mu ndabika beauty kati twagikoze etunanga Christmas tree. Eno Smart Studio buli ky'olabako kipya temuliimu kikadde kyasigaddemu okuleka ennyimba enkadde zo twaziresseemu. Buli kintu kipya, kompyuta mpya, mizindaalo mipya, keyboard mpya, masannyalaze mapya, mmeeza mpya, sound card mpya, software mupya. Muno omukulu mubiru Smart mwatuula n'akongojja emmandwa za music. So tubaaniriza Smart Studios ekulindiridde. Twetaaga ennamba zaffe ziizo 075